tukola challenge ku nyukuta eno ya M mu Mariamu ne tugamba nti yali mwetoowaze, yali mugunjuzi, yali mugumiikiriza, yali omukazi omuwulize, omukkakkamu, omwegendereza, omusabi. Ensi yonna emutenda. Era buli maama ayimiridde wano alimu ennyukuta eyo eya Mariamu. Buli maama ayimiridde wano mwetoowaze, mugunjuzi, mugumiikiriza, ate era muwabuzi, ate era musabi. Yeyo ennyukuta eya M ku linnya lya Mariamu. Maama omulala n'agamba nti Mariamu yali mukyala atya Katonda, talina malala ate mwewombeefu, era mubiwulidde mu national anthem yaffe. Bwe tudda ku nnyukuta eya A mu Mariamu oba Mary, Mariamu asaba, kitugwanira okusaba butakoowa ate agasa. Okugasa mu maka gaffe ne mu community era n'awalala wonna. Y'ennyukuta ya A. Buli mukyala alimiridde wano mu Mothers Union alina ebisaanizo bino ebyogerebwa ku Mariamu. Era bwe twagenda mu maaso okunnyonnyola ennyukuta eya A, Mariamu yali awuliriza, akuuma ekyama. Abakyala aba Mothers Union wano ffenna tukuuma ebyama. Ate yali agasa. Buli mukyala ali wano agasa mu kkanisa muno ne mu community ne mu nsi yonna. Mariamu yali mugumiikiriza ng'amanyi Katonda. Bwe tugamba ennyukuta eya R, ennyukuta eya R ngivuddeko sinnaba kugyogerako. Ennyukuta eya R yabadde challenging mu Luganda oginnyonnyola. Ennyukuta eya R oba tugambe L, kuba bwe tugamba Mariamu mu Luganda ebeera L ate mu Luzungu ebeera R. Mariamu yalina ekigambo ekiyitibwa love bwe tudda mu Luzungu. Mariamu yalina okwagala. Mariamu yeewaayo eri Katonda era n'azaala omulokozi. Kimuyinza okisanga mu Luka esooka olunyiriri olwa 38. Mariamu yalina okwagala okungi wakati mu kubonaabona. Naye awo awali omusalaba gwa Yesu we yayimirira. Kale naffe Katonda atubeere nga Mariamu, tubeere ne laavu eyo. Bannange buli mukyala ali wano alina okwagala, alina laavu. Y'ennyukuta eya L mu bimpiimpi bwe mba nginnyonnyola. Ate Mariamu yali liida. Buli mukyala ali wano liida. Bwenzira ku nnyukuta eya Y mu Lungereza, mu Mary bwe tuba tugambye Mary, that is Y. Mariamu yakkiriza ebigambo ebyamuleetebwa malayika Gabriel. Yakikuuma ng'ekyama. Yakolagananga ne banne. Yayimirira mu kusabira ensonga eno. Yawaayo omuwendo okunoonya omwana Yesu ng'abuze.
y'ennyukuta eya Y. Yakikuuma ng'ekyama, yasigala mukkakkamu, yakolagana ne banne, yawaayo omuwendo okunoonya omwana Yesu. Zezo qualities eziri mu bakyala aba Mothers Union. Mu bufunzefunze yali atambulira mu kkubo lya Katonda, era ekyo kyamuyamba nnyo okuwuliriza malayika Gabulyeri era n'okukkiriza obubaka bwa Katonda. Obuweereza bwe yali yaweereddwa okuba nti agenda okuzaala omulokozi waffe. Mu lufuutefuute, because of Mary's union with God, it was easier for her to take up the task given to her by God. Tusaana tubeere n'enkolagana ennungi ne Katonda waffe, ate n'abantu baffe, ate n'ab'ennyumba yaffe. Eyo y'ennyukuta eya Y. Tweyanziza nnyo maama, katumukubi. Bwe tuba tugamba ennyukuta eya U, Mariamu mu lufuutefuute yali uplifting, she was a unique woman, unwavering, universal and understanding. That is U. Namaliriza. Mariamu yali unshakable, yali tanyenyezebwa. Ffe abakyala abali wano aba Mothers Union teri kitunyeenya. Mariamu teyanyenyezebwa mu kukkiriza kwe eri Katonda, newankubadde ng'ebimusoomooza byali nkuyanja. Yakkiriza nti Katonda ali naye mu buli mbeera era ye yamulonda okuzaala omulokozi. Teyanyenyezebwa omuyaga gwonna, wabula tubeere bawanguzi nga Pawulo nga tugamba nti nnyiiza byonna. Mwoyo Kristo ampa amaanyi. I can do all things through Jesus Christ. Mariamu yalina ekigambo kye bayita union, batuyita Mothers Union. Mariamu yalina obumu ne Katonda. She lived her life in union with God. Obufunze nga mpumba erinnya lya Mariamu tumuyigiddeko ki? Tumuyigiddeko ebintu bingi nnyo. Obuteekulumiza, obukakamu, obuwombeefu, omwegendereza, ateepanka, ateemanyi, akuuma ebyama. Kubanga singa yali takuuma byama, malayika olwandimugambye nti ogenda kuzaala mulokozi, yandigenze n'abuulira ekyalo kyonna. Naffe tuyige okukuuma ebyama n'obuteepanka, tubeere n'obwewembeefu bwe tunaayinza okuba abagasa mu maka gaffe abakyala, ekyo ndowooza tukiina. Tubeere abagasa si mu kkanisa mwokka ne mu ggwanga. Mukama abeere obufumbo bwaffe ebbanga lyonna. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bannange maama nsaba mwongere engalo. Ebyo maama byatubuulidde Mariamu nga bwe yatambula.